Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Rashida dada. Muli mutya mikwano. Muje waliko gye mutuusaako engalo. N'olunaku olwaleero tuzze ne munnaffe alina omwana aliko obulemu. Naye omusajja agikozesanga okumubonyaabonya okulaba nga amumalako emirembe. Njagala muwe ku magezi n'alina ky'alina asobola okkimuwa. Njagala muwulirize ebbaluwa eno n'obwegendereza mikwano gyange ate mukomentinge. Lekawo komenti buli alaba ebbaluwa eno. Mukama ajja bampeera omukisa. Naye nga temwerabira abaana bakomentinga mbasaamu ekitiibwa, abaana abasharinga vidiyo zange bambi mwebale, abaana bafaayo gye ndi, abafaayo okulaba nga abantu bano tubavaamu amaanyi ne mutambuzawo ne mumpa audio abaana bye baba babazeemu bambi mikwano mwebale. N'olunaku olwaleero katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ebbaluwa y'olunaku olwaleero omukyala byonna yaŋŋambye ebigambe. Nga bwe mukimanyi nti no tukwata abaana abaliko obulemu abalina ebizibu eby'enjawulo ne tubateeka ku kyano yaffe okulaba nga mmwe mubayamba. Gye nasangidde omukyala ono ne bamundaga. Naye omukyala embeera mwali ekaabyo. Yazaala omwana we yasooka ng'omwana tategeera, omwana ng'aliko obulemu ku bwongo, yenna mulema. Naye omukyala yaŋŋambye nga tebannazaala mwana baali babeera Kasese. Gye baafuna olubuto ne bafuna maama w'omuwala n'amugoba n'amugamba tambula ogende. Ate nga teyali naye maama we wabula yali amukuza kubanga famire ye yonna yafa, yasigala nga ye waali. Omukyala ono yaŋŋambye bwe baavaayo ne badda mu tawuni. Bwe batuuka mu tawuni embeera yali mbi nnyo. Embeera yalimu embooko, yalimu buli kimu. Kuleka kwe kwava n'atuuka n'okuzaala n'omwana oyo aliko obulemu. Omukyala yannyonnyodde n'aŋŋamba oyamuzaala baawe yasanyuka nnyo 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 nnyo, era n'amugamba nti kati awo ŋŋenda kugaggawala. N'amugamba lwaki oyogedde ekintu bwe kityo? N'amugamba kye nnali njagala tokimanyi nti nabo abaana babagabirako obuyambi? Oyo omwana agenda kunjija mu mbeera gye mbaddemu. Teyaddamu kukwata mulimu gwonna gukola. Yali akanika, ebyokukanika n'abivaako n'agamba ono omwana mmala. Ky'omwana kimukoledde amuwa buli ssente gy'asobola omuwa. Ne wagamba nti njagala bukadde 3 babumuwa. Naye tasobola ggulayo waka wadde omunnyo, wadde olugoye lw'omwana oyo gwafuniddeko obuyambi, wadde ki. Wabula agenda n'anywa, n'adda n'amukuba. Omuwala ono yabadde annyumiza ebintu bino ng'ayogera mpola. Ng'agamba baawa ng'ayinza okumanya shida ŋŋenda kufa. Naye yaŋŋambye omanyi kanneewa obutwa kubanga baali baakuŋŋamba dda nti ojja naye nga ndaba totuuka. Nakulinda nkubuulira embeera mwendi, weenaakulemerera ŋŋenda kwewa obutwa nfe. Abantu lwaki tudiringira mu ky'obutwa? Ekyo ekintu simanyi lwaki eky'ennaku zino oba nze bakiŋŋamba oba nze akifuna obubi, obutwa bulimu mmere kulya. Ekyo kye simanyi. Ne mugamba oyogera mpola sisobola atwalayo bintu byo byonna. Abantu tebajja biwulira. Wabula nsaba Allah nsaasire ebbaluwa y'enkya gye ndi okusoma madde nzize kukola naye kankome ku ggwe. Ebbaluwa y'enkya gye ŋŋenda okusoma era yeeno gye mbaleetedde. Yazaala omwana Zolo tuba tukyogera bwe tutyo. Tasobola mugwira wadde otugaali. N'akagaali ke baba bamuwadde nti naakagule nvunno oba bakamuwadde ssente ziizo. Omusajja bwe baba bamuwadde kagaali akatunda, we zibeera ssente azikola mu kyagala, we ziba ngoye lwaki lyazigaba. Ye amukuba amugamba dde ewammwe, ye ewammwe yewwa. Kye nabagamba abaana abawala
omusajja tomubuulira bizibu bye, tomubuulira nga nnyoko we yafa, omusajja tomubuulira nga we walemerwa ensi gwasembyeyo biki we munaakyankalana kaabe muntu kikameeze shida, tombuulira nnyo bizibu byo. Mulimu abantu nga tetukuuma byama bwe tukyankalana we tuti ntandikira okugamba oyo shida oyo waati mukitegeera kati byamugamba amugamba dde wamu. Omuwala si yamanyi mu kibuga, omuwala abeera ntebe ate mu nsokolo obanga mu ntebe nti nno wano ntebe ekyokumpi ku kitubuluwo oti nti no woyita mu ntebe eri mu nsokolo okitegeera ali awo abonaabona. Aŋŋamba shida njagala banfunire enfuna ekyokukola, aŋŋamba shida njagala nve wano bye simanyi nti nno kinaasoboka mu budde buno, wabula ne ŋŋamba kanzije gye muli mumpe ku magezi. Era kyekindeese eno ebbaluwa njogere byonna byaŋŋambiddwa, naye nsaba mumpe ku magezi. Ate bambi n'abalina obuyambi mu bumpe, woba tobulina tambuza vidiyo eno. Abantu bano tubayambe bannange mikwano, binsukkako olaba ate buli bwe tukola ku muntu nga tulaba tayambibbwa oba olumwa. Ate abamu batugamba ati ne bagamba oyo mufere oyo waati, okitegeera ebyo ebintu binnuma naye mulaba mbakubira omulanga ne mbagamba bambi munyambe, binnuma mikwano. Nsaba bambi mumpe ku magezi. Oba naye yeetaaza omukyalo nsobola omumutuusaako naye mu bubba naye mulaba soogera linnya lye kubanga yamugamba wekanaakutanda n'okola ekintu kyonna kubanga ne omwana ono bugagga ate emikutu gyonna gimumanyi, buli TV emumanyi, buli wamu emumanyi. Tosobola kukwata kifaananyi kya mwana okiteekeyo n'amala amusangayo ajja kuba omukazi amutte. Kati mikwano kwe kujja gyamu mugamba mutya, tukoze tutya, tulabe tutya ng'omukazi ono tutuusa embeera ze, tulabe tutya omukazi ono nga mwana muto myaka 22, mwana muto bannange ne mumulabako. Nze kyekisinga n'okunnuma bannange mikwano nsaba munyambe bambi, muyambe shida wammwe, tulabe bambi ng'omukazi ono afuna ne bonna bye mba nkozeeko kubanga nnina obukuumi ku mutima. Okay, assalamu alaikum. Nga naye nga sinnabasiibula temulabe Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi. Yitayo oyagala kufiga, oyagala kufuuka nga sikini yo erabika bulungi, gendayo olabe ng'asobola okuyamba. Nammwe abalina pressure kandida biki byonna gendayo ajjanjabisa ddagala lya butonde n'akujjanjaba nosobola obona ku bbeeyi entono. Okay, nsanyuka nga mukoledde ekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.